Nali ndi wano waliwo abantu baffe ku ground nga bankubira simbaga nti ate ekiri ku waliwo ebbaala eri awo ku Kemunyonyo oba tomerera wizo bagiyita bbaala ki Shan nti ekiri ku Shanizibba Anko Chumi aguze empeta ali mu kujambaza Sorobi amusabye obufumbo. Bwe twogera ku Anko Chumi twogera ku mukazi bwe twogera ku Sorobi twogera ku mukazi kakati Sorobi nga Anko Chumi aguze empeta afukamidde agamba Sorobi uriyo maremi nkujira mpulira omukulu era lwampaka anti Chumi na Anko Chumi sorry anti yagatu mita anti Chumi Anko Chumi empeta najambaza Sorobi wekuko Sorobi nagitunulako bwati nti abantu bali basuubira Sorobi okwambula empeta okugisuula eri agobe omuzimu oguli mu Chumi ogumwambadde neera naliwa bakyewuunya nnyo nga Sorobi empeta ajambadde bwasimayiringa bwagamba nti kati onsanyusiza nnyo onyambaze empeta biri byonna bikusonyiye kye nali nnoonya ndowooza mbu kati wabanga yasazeewo kukwata empeta agiteeke ku muwala munne bannanga ate ekyo sikikiriza kintu kibi nnyo era Chumi nali mmanyi wakyuka kijja kunuma nnyo kubanga twadda mu maaso ga Katonda n'olaga nti weenenyeza nnyo ekintu ekitali kirungi ezo zividiyo ezo nabuuza Chumi ne mugamba lwaki oba otomero ani lwaki osanga olina omukolako akavuyo ng'olumu ezo vidiyo Sorobi azeekoleranga ye Sorobi asotuula awo neyekwata video nayimirira oba nasanga oli kati oba Sorobi nzi kyovangambye nti Sorobi mu bufunza alayika kuba oli namuleka alokose kati kyayika stan ekitegeeza kati basulira ddala bonna empeta eri yabagasse mukyala na mwami anti kati oba bataddeko empeta kubanga omuntu ogenda omuteekako empeta nga aba mukyalawo engoye bazisharinga ate omuntu we bamwagalana temusobola mubeera musharinga tosobola sharinga ne mukazi w'olugoye lwo nga mwagalana teeka baami na bafumbo kati mwami na mukyala nenga Anko Chumi tafundisa Sorobi olubuto soboka kisoboka bafumbu bidde banoonya mwana tirabika omaino okukkakana nga ayeka balina ezadde Sorobi estan unsonyi okyogera Sorobi stan nnyo alimu ogwoyo guli eri ogwetaaga omusabira gugende ate nga tegwetaaga yetaaga okubanga nasiiba okumala omwaka oba mulamba okumuvaamu Sorobi nga tanasinkana ne Chumi Chumi ono yali musiyazi ko obaddewo from the word go ate yali oba Sorobi ono yateeka mu Chumi ekintu ekyo simanyi bulungi kubanga n'ebisa ebisinga nze Sorobi yandekangaawo nga jje n'emmotoka ne beetwala nga bba abantu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasam oboso okumpita Mechanic Rabongo weewaawo campaign gye tulimu bagiyita #NoToSodomy among children #NoToSodomy among children ze t-shirts ze twambadde kulwaji kubye ne mutuulako manager Lax enyumidde kufa tomaina kumanya #abantu baterewe ekigambo bakirabe #NoToSodomy among children tewali mwana mutayina kwemorerwako tewali mwana mutayina kusiyagwa tewali mwana mutayina kuyingizibwa mu bikolwa bya kirusifaayi ebikolwa by'ekisodome tewali mwana mutabi sana mu abakulu nga buli kyabagamba nti ogwo muze mubi nga buli kyabagumiikiriza mu eri Katonda waffe nze sibayinaako buzibu mwesiyaga ebyammwe mujje ebyenda byammwe naye omuze bwe gusaane guyingira mu baana abato n'enjala tugenda zijjayo
tulabenga obwakabaka bwa Katonda busimbira ddala amakanda mu bwana abato abatali kubutwataganya bimwalamu amaanyi buli kadde bobo kyakuba wano ng'ate wano wajja kyangu nnyo okufaananya ng'omulwanyi w'entalo naye ate ebiseera ebisinga nunula ensi eyawambibwa teyeebaka buli kadde alina okuba ng'akyusa tekiniki agumira ebigambo era kyabiduduma bwe bakuba lists waliwo emboozi ezijja lwabakubira ng'olaba listi z'abantu abali ebisiyagana ddala obwana obuto zeeyongerera ddala waliwo n'ezimu z'ogaka kino bwe naagitandika bajja kugamba ndippira naye MR Live tegifuula ey'enjawulo emboozi ezo zonna tugenda zireeta era zigenda kumaliriza nga zikyusiza abantu bangi nnyo nga ne Katonda waffe zimuweeseza ekitiibwa Langs buuza ku bantu bannanga abantu mbabuuzizaako linnya lya Yesu Kristo ndi musajja mulokole oli musajja mulokole ndi musajja mulokole bampita muwanguzi tokyakwatamuko wano twakoma okulaba nga wano wakulemeddeko wano anavaawo tokyanywa akabiya Langs abantu abo era namanya nga ebintu ebitakwatagana mu maaso ga Katonda kuba kati njagala kwezza buto mu maaso ga Katonda obadde manager wa Chumi ebbanga lyonna si wa Chumi yeka abayimbi bangi abayimbi nga manya abantu bamanyi profile yo naliko manager wa Tipswiz naliko manager wa Lagaizaaka naliko manager wa Chumi naliko manager abayimbi bangi jaba muna beera naye ng'era mu industry era abayimbi bangi benkozeko era gye bali abamu mba promote nze kuba nasookera mu promotion nga sinadda mu bya management era bagamba nti gwe omu ku bamanager abamanagingayo wiiki emu naku bbiri n'okyusoma abayimbi bakyusanga ngoye oba bawaayiriza baagala sembya brand baba tebasomanyi n'endongo eno gitegeera si kintu kyangu nnyo endongo oli ajja n'asuubira ajja nakulanga yagala omuteekeyo mu nnaku nga nnya n'oyagala omubuulira ekituufu ate nadda mu kusumbwa kati kyobola bambalikawo n'okwata ali serious ndongo teyigika abantu abamu baagala bagiyigira olunaku lumu bw'omuwabulamu ng'agamba nze mbitadde wabula bubi yabalowooza wiiki emu eba hit kale nga tunatandika mboozi eno kanso kenkwanjulira kamabanga abantu mera Boni Chate Foundation tuli mu kuzimbira abaana bakateyamba ssomero tukozesa ebifaananyi byaffe okusiga ebifaananyi kusiga nga bw'oli akasente akavaamu netuteeka ku ssomero lino essomero lino lyatuse cooperate tugenda disereka batusabye obukadde 8,40 gwe alinayo akalimu ng'osobola okugamba nti nedda nze akalimu kana akakunsigira maama wange taata wange mukwano gwange omwana wange kankabawe bakakozese olwo nno akasente ako bakateeke ku ssomero Katonda ajja kuwa omukisa naawe aliyo ng'agamba nti nze nkooyo okulaba abaana b'oku luguudo obwana obukuba abantu ne bubatta obwana bwe bayingiza mize nga temunatenga kwesalirawo obwana obunywa omwenge obukuba abantu ne bubabba nkooyo okubulaba ku makubo obwana obusula wabweru nga buyaayaana nkooyo okubulaba kankwate ekimu kyange ky'ekkumi ekyesi nkiteeke ku ssomero lino naawe tukwaniriza tulina ne scholarship identi akadde kamu n'ekitundu omwana afuuka memba oku Ntikola Boni Chate Foundation afunamu kitumusomesa okuva primary 1 mpaka mu P7 ng'ate bwasoma n'ebyemikono byonna Matthew 5:16 it's a primary and vocational school ebyemikono ne primary school byonna tugenda bitwalira wamu mwana ava buto ng'asoma ebyemikono nga bw'asoma n'okusoma kuno okwaffe wabula mu Matthew 5:16 essomero lyokka erigenda okubaamu okusoma Bible nga nayo subject Bible study ng'omwana ava mu primary 1 paka gy'akoma ng'asoma Bible era ng'agikwenkuka wabula era omwana bamalako P7 membership card eri egenda muyamba okwongera okumusomesa paka ku myaka 18 P7 mwagimala ine emyaka 15 ffe nga tumwongerayo gino emyaka emirala gyonna egisigadde nga akuguka okutunga tumukuwa CEO kale nno tokkiriza mbeere n'okukuleka wabweru agibuukire va mboogera nti tekisoboka tewayi kitasoboka bwe gaba nga amazzi gafuuka ekkubo tewayi kitasoboka kale Langs nakutusa omutima waliwo omukyala Sorobi Tiger gw'obadde omanaginga wamutadde oba ukyamumanaginga Sobi namuta wamuta ngira bweri enkolayo managingako wiki nota ati naye kati teyali mu business yajja bakuyita kucamuka yakyamukirira jasendo waliwo abajja nga ayaze kucamuka kuyisaawo bibye
naye nga teyali nti ajiridde endongo bangamba nti gwe Lanks mwegatta ne Sorobi oluvannyuma Sorobi lw'okufuna obutakkaanya ne Cumi kubanga Sorobi yali mukyala wa Cumi bwe bafunamu obutakkaanya gwe wasooka okufuna obutakkaanya ne Cumi n'ojja n'oyabya Cumi nga bwe yali asiyaga era n'oleeta ne Wiina agamba nti yasiyaga obwana okuva ku lutalo lwa Aji ng'ogamba abakazi wabalabanga be yasiyaga nkuwaayire oba tisikuwaayira obutambi weebuli nati mwakaivu ng'ogamba Sulubi Cumi musiyazi Furuku ne bakazi be obamanyi akolanga musajja ye yabyegaana ati yabyegaana era n'avaayo n'agamba Uncle Balamu nti Uncle Balamu kati nze sikyali Uncle Cumi nze Aunty Cumi era n'akonfaminga bali bonna abaagambanga nti Lanks kati ayagala kukuba Cumi musuula abantu nenyanga okuva ne tukola eggulire ery'obusira gino okudiscouraginga abantu obutasiyaga abantu nga babadde ebiragalagala nga Cumi bwe yakolanga ne bamaliriza nga batuvuddeko kuba baasooka ne batugamba nti twagala suula Cumi kubanga gwe wasooka okumbuusa nga sinafuna mboozi ya Sorobi Sorobi kuba agamba Cumi yamuteranga ebiragalagala mu mwenge n'amusiyaga Furuku kiro kiramba nga ali kuli asiyaga naye nga Sorobi awunze kakati batwakuba eggulire eyo ne proof yonna nga bweri kirungi nti Cumi yavaayo n'agamba nti bannaye nze nakyuka sikyasiyaga nali ndi wano waliwo abantu baffe ku ground nga bankubira esimu baga nti ate ekiri waliwo ebbaala eri awo kukemunyonyo oba tomerera wizo bagiyita bbaala ki shan nti ekiri ku shaanizibba Uncle Cumi aguze empeta ali mu kujambaza Sorobi amusabye obufumbo bwe twogera ku Uncle Cumi twogera ku mukazi bwe twogera ku Sorobi twogera ku mukazi kakati Sorobi nga Uncle Cumi aguze empeta afukamidde agamba Sorobi uliyo malemi nkujira mpulira omukulu era lwampaka Aunty Cumi na Uncle Cumi sorry anti yagala tumuyita Aunty Cumi Uncle Cumi empeta n'ajambaza Sorobi we kuko Sorobi n'agitunulako bw'ati nti abantu bali basuubira Sorobi okwambula empeta okugisuula eri agobe omuzimu oguli mu Cumi ogumwambadde neera naliwa bakyewuunya nnyo nga Sorobi empeta ajambadde bw'asimayiringa bw'agamba nti kati onsanyusizza nnyo onyambaze empeta biri byonna bikusonyiye kye nali nnoonya ndowooza mbu bankubira kiro ssaawa 6 ssaawa 6:89 awo embaga we yabeererawo nti ekifumba kino kifumba mutuka Sorobi ne Cumi beekubye embaga makeke era omu kubalaba ku mpeta eyo Kasipati yomera ya confirming enkeera Kasipati omumanyi nga Kasipati agamba naliwo kubamu nkujira ninawo njagala okutuusa nga Kasipati yomu kuba confirming kuba champitirako nengamba nayo n'omukyala Sorobi abadde yesibako Cumi nga Cumi bwe yamusiyaga ate ekituufu bamuwadde empeta Kasipati naga nti akuba ebiseera ebyo njoza Sorobi wamugoba alina nekokola ne Kasipati era Kasipati nangamba ali ku lutalo lwakwana Sorobi mugoba mubusiyaga ye Kasipati we yalaba Sorobi yamulaba nga empeta agiina ng'agamba yabbaawe Cumi era Kasipati na confirm agamba nti nze nabirabiddeko ddala n'empeta Sorobi agiina ku mukono yabbaawe Cumi njija onansonyiwaze njija ebenyo byonna bye byaggwa mba ngenza okukwata amawulire nkugwako kubuuza owaayo omuyimbi wo Sorobi ali kuki nti omuyimbi wa Sorobi nze namuta baddawo ne Cumi era bebeera bonna basula bonna kati beesiyaga byabwe nze nabata kati simba wakati ya Lanks kati olabe kiriwo ze emabega twali twayombamu ne Cumi era byaliwo abasinga babirabana era ne tuddamu ne tuvaako nampita n'afukamira ne yeetonda nangamba Lanks sikyaddamu kola bintu bwebiti ne bwebiti tuvudde wala biki mbadde nsaba nga mbadde nkugambye nti nze mbadde mu buweereze ennaku zonna nennyikira nnyo mu bintu bya Katonda Cumi ne ntula wansi naye ne mugamba obanga osazeewo okukyuka njagala tukole n'oluyimba lwa gospel era lwaliyo balukola mpitawo waneeno
nandaga nti akyuse nnyo nakola n'olimba lwa gospel kuba abadde abulya n'enjiri nga tugane mu kyaki n'asaba nga omuntu wange muga tugende nga kkiriza kati simanyi oba Sorobi abaddemu sitaani eyazzeeyo ate okwonoona oli oba Cumi yalimu sitaani kati kubabiri simanyi naye kati nze nga nze nkugambye nti muobulwa obuweereza ntwala mirimu gya Katonda mu maaso era omwenge naguvaako ebisigadde ebisinga era abasinga tebakyandaba era mu ndongo Kasipati mubadde mukyandaba nga nze mbeereyo mu kyaki mba mu buweereza kati wabanga yasazeewo kukwata empeta agiteeke ku muwala munne bannanga ate ekyo sikikiriza kintu kibi nnyo era Cumi nali mmanyi wakyuka kijja kunuma nnyo kubanga twadda mu maaso ga Katonda n'olaga nti weenenyeza nnyo ekintu ekitali kirungi kubanga Saala oli mukyala mulokole okulidde mu bakazi balogere tokyogera omukyala mulokole bazadde beyandaga gamba yeeyita mulokole Saala weeyita omulokole kubanga n'abazadde bandaga bonna basumba bazadde Pastor Bugembe alina abazadde bambi basumba bonna bambi ate nga bonna kyekyatuka ku Uncle Cumi naye Uncle Cumi kyaleka bikoosi ebikoosi bino byebyayonona Saala ebikoosi ebyo naye era nze ennaku zino badde nga mulabanga eyatereera yavayo n'agamba ekyangobesa keesi eno yavayo n'agamba Uncle Balamu Minisita Balamu kibanenze nabivaako era nayogera n'obusajja bwe buna oba busatu naganze ni akasajja kaye kano nakasajja kaye kano nga busajja mbwagala nnyo bannange bulungi buto bugogofu n'abuwaanawaana nawe yakwogera naye yamwogera nti omu ku basajja be ebyaddala ngakata nze nti engeri gyemba mu buweereza nze ennaku zino mbeera nnyo mu mirimu gya Katonda Lanks vera serious ebyaddala owaliko bba wa Cumi sibangako bbawe nali manager we okigeza Balamu ono Minisita Balamu Cumi era yamuteeka mu kalayi n'amusiika kyagala gwa omu ku babbaabe era n'agamba nti akyalondako akyetegereza nate ekyamazeko enviiri ku mutwe kwe kugobera manyi omwana ono Sorobi bwe yali anyumya omuwala omukyala Sorobi bwe yali anyumya ebintu bye byali bikwasa ennaku ng'agamba nti Cumi yamudraginga n'aleka omusiyaga era nawayiriza Cumi ebintu bingi nayo kisejja kwesa kuwayiza ntisazizaamu nayogerera Cumi ebintu bingi naye nga Cumi bwayimirira eri agamba Sorobi yamwesibako yamulondoora ng'ate ne mu comment section n'abantu bangi nnyo abagobereranga emboozi eno nga baŋŋamba nti Labongo ewali abaagalana naye abasiyaga baba baagalana ewali abeeyonoona abalusifaayi tosaawo kikyo era nga baŋŋamba nti oyo kimbonyabonya buba ni Sorobi mbwe kimbonyabonya kati Cumi yafunyeeyo mbyogere nti yafunyeeyo omusiyaga omulala gwasiyaga kati ono n'amusuula kati ekitawaanya mbu Sorobi ne ŋŋamba nedda kubanga Sorobi yayogeranga emboozi ng'Cumi gyamudragingangamu n'amuwa ebiri agalagala ng'asindikira ne vidiyo nga bali ku kkubo beekoona gundi Cumi amuwambye ng'ebintu bikwasa ennaku ng'olumu ajja n'ebiyenge ezo zividiyo ezo nabuuza Cumi ne mugamba lwaki oba otomero ani waki osanga olina omukolako akavuyo ng'olumu ezo vidiyo Sorobi azeekoleranga ye Sorobi asobola otuula awo neyekwata vidiyo n'ayimirira oba n'asanga oli kati oba Sorobi nzi kyova ngambye nti Sorobi mu bufunza alayika kuba oli namuleka alokose kati kyayika sitaani yagenza olaba nga oli jjukira amaanyi ga sitaani nago mazibu nnyo kubanga oli naye badde basika musike okujja eno eri Katonda Cumi mpola mpola kati sitaani yagenza olaba nga yayiza mujenje kalo n'empeta oyinza osanga nga Sorobi yagiguze kubanga gwe manyi ku Cumi muntu nnyo awuliriza ate waba asazeewo okugendera ku kintu n'omugamba kino kibi asobola owuliriza n'akivaako naye ne Sorobi bannange si muntu mwangu managingako eri ebbanga eryo twalina yawe we yayimbira Sorobi si muntu mwangu just ekiriwo Sorobi mukuze olina muzadde olina omutima omulungi n'ebintu ebimu ebitakwatagana maaso ga Katonda mu biveeko era njagala onoonye obudde onoonyeeko nkusabire weetaaga okulokoka Sorobi yeetaaga essaala ey'amaanyi nnyo simanyi oba yayingiramu ki wabawo omuntu nga gwamwambala naye gwetaaga eno wa Katonda tukusabira ne guvaamu ne gugenda kubanga oguguba gwoyo si bwe kiri kati ogwoyo gwamwambala ogutamukkiriza kubeera n'abasajja kirabika naye oli mukyala mulungi nkusabira ofuna omusajja omulungi alina ssente weeyagale ne famire yo kubanga awo oli si wenkwagala Sorobi weetaaga okulokoka
kubanga yokalayo bambi tesaana kola bintu ebyo bangamba n'ekirala tigwagezaako mukwana era mwali mukwana ne Kaspat mu maaso ga Katonda bye byabakyankalanya ekyo nedda tekisobola kubaawo simukwanangako Sorobi kakati tudde wano Sorobi yakyalanga makyalite ng'akola charities era n'agamba nti alokose ati namwewuunya ati kyengambye ti Sorobi muntu muzibu nnyo sitaani alina engeri gyakozesaamu abantu be kati Sorobi alina ebintu byeyakolanga nga naawe olabira ddala oba akyuse kumba alina ekyayisaawo ng'omuntu kakati ekitegeeza bino Sorobi bye yagambanga 10 nti yamuwanga enjaga n'amusiyaga byonna bubali ebyabimwogezanga kituufu 10 yakkiriza nti abyebisiyaga 10 yali musiyaga 10 mu Sodomi naye akane Sorobi ono bamusiyaga nga ayagadde yakyukira bukyukizi mu kiti nga mbazi ng'omukazi bw'anaagamba omusajja gw'amaze naye emyaka 10 kitomalaako naye kati kwejja emyaka gya Sorobi nga omulaba basobola omuwa ebintu ne bamudraginga ne bamukaka okunywa ebintu ebyo naye musooke mulabe jasikale wabaawo ekitali kituufu oli kiyinza okuba ekyamwogeza nga lyali bbuba oba alina kye yali ayisaawo nga ye omuntu nze sijja kwogerera bubi 10 wabiri wadde nabyogera ne yeetonda naye kati right now nze kyendaba ku Sorobi kuba naye simumanyi nnyo n'obuvuyo bwonna okubeerawo okusinga ddala yali Sorobi naye nze sijja biyingira mu kuba nasalawo nkyuke mu maaso ga Katonda saga kuyingiramu ebyo bintu kibulaba nabeesonyiwa nalaba nga baganya okyuka Sorobi yannemererwa oli angezezzaako muyimbisiza oluyimba lwa gospel era etwaddayo ne lubanga olukola era olabe ennaku zino ali bulungi 10 tali bulungi yeetaaga essaala za Katonda okuterera ati ngambye nti eyo sitaani bamwetodde n'ebikoosikosi ebyo byalinaawo talina mikwano mibi ndaba alina surprise alina naye kati siraba like agezaako byonna bigaana n'oli mukazi 10 yeetaaga abantu amubeerako nga n'okusaba basaba nga buli lunaku basaba nga kati kyekyo kyemmanyi naye nga ye omuntu yandaga akyuse naye obuzibu buli ku Sorobi ye sitaani mu nsonyi wekyogera Sorobi sitaani nnyo alimu ogwoyo guli eri ogwetaaga omusabira gugende ate nga tegwetaaga yeetaaga okubanga n'asiiba okumala omwaka oba mulamba okumuvaamu Sorobi nga tanasinkana ne 10 10 ono yali musiyazi ko obaddewo from the word go ate teyali oba Sorobi ono yateeka mu 10 ekintu ekyo simanyi bulungi kubanga n'ebisa ebisinga nze Sorobi yandekangawo nga jje n'emmotoka ne beetwala nga bba abantu nga nze jjukira ekyange kyali kya Munijinga Ndongo tuddeko wano olutalo lwa Sorobi ne 10 obadde olugoberera lulaba paka wa Minisita Balamu olutalo olwo nga luwedde bazzeemu ne bakwatagana kituufu basula na bonna waka weewamu n'engoye bambala zezimu kuba oŋŋambye waliwo olugoye oŋŋambye waliwo olugoye wala Uganda just eno programu nene ate kyeriko kituufu kakati soko ozinemu kino ekibuuzo waliwo oŋŋambye nti waliwo vidiyo Sorobi gye yakoledde olugoye lwe yakoleddemu vidiyo nga nanko 10 yalukoleddemu vidiyo nongamba ekitegeeza basulira ddala mwawe ate wangamba tebalina gye basula ne wangamba nti balina we basula bonna ne tutali tugenda okukola wali interview ekitegeeza kati basulira ddala bonna empeta eri abagasse mukyala na mwami ati kati baba bataddeko empeta kubanga omuntu ogenda omuteekako empeta nga aba mukyalawo engoye bazisharinga ate omuntu we bamwagalana temusobola mwera musharinga tusobola sharinga ne mukazi w'olugoye lwo nga mwagalana teeka baami na bafumbo kati mwami na mukyala naye nga nko kimitafundisa Sorobi olubuto soboka kisoboka bafumbu bidde banoonya mwana tirabika omaino okukkakana nga ayeka balina ezadde ngenda kunoonya ku Sorobi bino bikyali byambu naye ngenda kumunoonyako bino bikyali byambu nina okunoonya ku Sorobi nampa amawulire Sorobi yangamba nti yalokoka Sorobi nitaka n'okumusabira Sorobi n'akola n'ebintu bya charity nagamba kati bino ebintu bye bimpa essanyu senjaga kuddiza Katonda wange ate yaddamu nadde Sodoma Sodoma busodomi kati babusodomi beetaaga essaala ey'amaanyi ennyo kyova ngambe ngenda siiba okumala myezi 3 nga nsibira 10 ne Sorobi kakati 10 ono mwali muzeemu ne mukwatagana kuno kye kyabaawula ekyanjawula saavaawo just nga omanyi nti ndi nnyo mu buweereza bwa Katonda tobola namugamba ayimbe gospel
nasalawo nkyuke era njagala tunula nnyo mu maaso ga Katonda guno omwaka paka anti Katonda wandigenze n'omuntu wo mu church ate wamuleka buli Sorobi n'amuyoola ebigere ngamba nti osika we bakola ki we basika osika basika 10 Basorobi abo agenda olanga amaanyi gayitiridde okwesa amaanyi mangi ate nino kuba mu buweereza ngamba obuweereza obusinga bwebo ranks bwebo naye kati okujja omwana ate era kyo kyobola ngenda kusiiba emyezi 3 nga nsiibira 10 ne Sorobi siyaga kitabusi ekyo kakati otuze wano Sorobi kyandibanga osanga yayigiza 10 ebisiyaga 10 alimu n'obuto 10 bambi mwana muto gwe mulabo temulowooza nti muntu mukulu lwakubanga babizibu byebibakuza naye nga mwana muto kati kyentegeeza nti mwangu wa kutegeerera okitegeera so mugamba ono ne Sorobi namukubira amuyita baby nalaba ate naga nolaba kati kyova ngambye nti sitaani ali awo wa Sorobi munene nnyo nnyo okulwanyisa kyobola ngenda kati kiteekamu essaala ya myezi 3 nga kitaddeko n'okusiiba bannange kati olutalo lwa 10 ne Aji byaggwawo byesonyiwa byaggwawo dda temwali mu bisiyaga Aji just yali alwanira just kifo ne Aji kyemanyi yali talina kyamanyi ku ebyo naye tamanyi kyasuza abasodomi yali tamanyi just nga omanyi nti omuntu osookuwa omuntu ennyumba nga nejjukira oli musajja aba busy mugagga nnyo okujjayo ate yatwalanga naku bunaku kujjayo wiiki nga talina na budde bujjayo kati byamukuba nnyo surprise nnyo naye era nga we ngambye omulembe guno ogugenze nnyo wala nnyo nze neewuunya ne gye tugenda era bannange nsaba nnyo gavumenti muyambe nnyo abaana kubanga kati ensi egenda tuuka nga tetukyalinawo bakazi abasajja tebakyaliwo abantu beeyunira nnyo ebintu by'okusiyaga ate naga amabaala batandika ogateekamu ku kkomo wadde bagambe mbu bawera ekisiyaga amabaala bagateekemu waliwo abantu babeere mu mabaala nga bekolakole paka tebakiweera ku byetulaba bakiweera waliwo kyenkyatunuulira waliwo omukulu yasiyaga akaana nekepamira n'akasiyaga ne kajja omusaayi ne kasesema naye bwe twamwogerako wano minisita n'avaayo n'akola nga bwe kyetaagisa naye nawulidde embu omukulu we watali kugoberera musango gwe watali kutegeeza ku ggwanga lyafuna kifaananyi kye yayolesa wawe bituuse bamutadde alya butaala simanyi kyakigoberera sikinaako wiino omukulu yasiyaga akana ne kasesemera nno ddala yakasiyaga ne kasesema ne kajja omusaayi simanyi oba akaana tekaali kaana simanyi oba balina be bazudde bakama baffe tukyakyetegereza naye okusinziira bibanga bitambula bwe bityo kyandibanga ekisiyaga wane Uganda naddala mbaana abato tebakiweranga tudde wano ogambye vidiyo ezimu Sorobi yazeekoleranga avumaganye 10 ng'omanyi abaagalana omuntu ng'ayagala omuntu ate kati jjukiranga n'oli alina kulinnya kati wanayogera ekintu bajalowooza bya bulimba nga alina okuteekawo obukakafu Sorobi muzanyi wa firimu muzanyi wa firimu Sorobi muzanyi wa movie nnyo ali ambo nnyala kangali ambo omwasirikira omwazanyira Predator Scorpion nano wano ebintu bye nga ayogera naye nga ayogera mu bulimba bwereere ate simuweeri bitula njagala zo temanyi agenda kuzza omuliro ate bambi asiba Sorobi tonsiba just ni musajja ayogera mazima Sorobi asiba nga tumuwaiza ngati yasiba 10 kampola fujjo andi 10 kyamuyamba linnya 10 nga Sorobi tayimirikikamu at least takuziika mu bagita bata safety tanker era wembula okakasa is not joking woman tudde wano kati zino video Sorobi yazizanya atya waliwo kitagata video waliwo video Sorobi gye yakwata nga mulimu ne andi nabuuzanga 10 nangamba ne mugamba lwaki Sorobi musanga n'omusumbuwa nanganze Sorobi simusumbuwangako Sorobi olumu yeekwata olumu yannumba n'okunduma nansanga awantu naparkingawo nanoonya oba mukoleko olutalo naye nga mwewala kubanga era 10 mu byaddala yali atya Sorobi ebyaddala nga twaze muli ati 10 atya Sorobi
amutiira ddala era wamusanga nga wali yavaawo n'agenda wa era kyankubye nnyo surprise nga bazzeemu bonna. Kasipati oyo alina wiino kyankubye nnyo n'omuntu eyankubire kuba Kasipati ye n'empeta agirabirako ddala ate Kasipati tasobola kulimba. Kasipati alimba era ekyo kisoboka okumuteekako empeta. Omuntu nga ayagala muntu munne yagala like bakuyita kumutwalira kumuteekako empeta beetegeeza nkusibiddeawo kati oli wange paka ng'ekiddako liba zadde era mulinde olubuto lwa Sorobi. Ekitegeeza bino ebintu olumu Sorobi yalumbagana nga 10 amukoleko effujjo. Sorobi ye muzannyi nnyo wa firimu n'obwo buvuyo bwonna buli kimu okuggwawo buli kimu okugjawo awo wa Sorobi. Kwa Sorobi yajja emirembe giri bwe giti yajja mwine emirembe wajja nekikola Sorobi nga tasaga mwogerako nnyo omukazi asiba omukazi oyo asiba buzibuleka naawe soka onyumize nga tannajja mu kampu yammwe Sorobi nga tannajja mu kampu yammwe nga tannajja mu kampu yammwe temwali mu mbeera ya bisiyaga tebyalimu nga n'okusaba kwa manyi 10 nga yali asiba nnyo ku Prayer Mountain 10 yabaaki bambi ku bagita batya mountain gundi ne eri side ze Prayer Mountain ngasiibayo nga 10 agenda n'asaba n'abeera ennaku nga 3 n'akomawo yagendanga n'asaba nga akatandika n'okubeeza ennyimba nga 10 agenda n'asaba n'abeerayo 10 nga alina ne Bayibuli era kuba tata yawe yagisula n'ogisula n'agyisa Sorobi olwajja 10 n'agamba nti nze nfunye akajuujulu Bayibuli ndeko nzitowerera n'asula eri ebintu bya Katonda n'essaala okulidde mu bulokola abakukuziza balokole komawo eri Katonda era ngenda sibe emyezi 3 nabye Sara alina ekintu ekinene mu bikondo batama lyabadde eddwaddo balwala linnyo nga ndabe ettama lizimbye bweri Sara Sabato ne bagamba nti Sara kayirungi naye Sara tali amayirungi Sara lya ayikate amayirungi nagagali nalabye azibye ettama bwati mu bikonde bya Shakibu banange bamununa agumayirungi kuba atazimbangako ttama akayalwadde Sara ya agumayirungi tazimbangako ttama tazimbangako ttama agumayirungi ng'asibye bolo eri bweti yagisibye naye nga yakikugu bwebanga yali mira anko 10 mukugu mu kusiba mira kitegeeza yali animbanga mbw alokosa otere yagwa omuntu agwa omuntu asobola okugwa nonno okufuna ebyo byonna Katonda yafukamira mu maaso ga Katonda era oliko ono n'endagaano ya Katonda gye wamusaba era ogenda ajja kubonaabona nga ajja kudda mu bintu by'okwesiruwaza wasaba Katonda byonna bintu abikuwadde ate otatandise kwonooneka olw'ebikoosi kyekyo kigenda kukakatako okukomawo nkunoonye omunoonyi waliwo omunoonyamukko kyekibaawo ng'omunoonyeza ntwala ne tusaba naye mwandi muyambye kubanga naye ekikoze ekinewunyisiza era kyengenda okuwa time kyekino nti buno akavuyo konna aketololera nkwanko 10 n'egundi mbw ate Sorobi eyakastaging nga yakapanga kinewunyisizaamu ekyo wannaye nkugambe nera ni wano ojja kunsonyiwa Sorobi si muntu mwangu Sorobi nonno simuyinaako obuzibu naye okwate ku ssimu okunywa ante buddewo Sorobi okumanya Sorobi n'omwewala otya ayina ano bakeka omanyiza kinsobera nawe lakise yegwe musajja atayi tewekkiririzaamu nti osobola okwebeezaawo kati olaba njagadde azza omuliro ngenda kudda ne bino eno nina ebintu bingi sokompemu kale kati mpako sekenzi nga 5 tewekkiririzaamu kituufu yagamba mazima ne gakuluma teganuma sajja olabika wali agala namukwana ati prayinga nswaziza nnyo mwana ate eze bulijjo mmanyi wakolamu yakugamba ebiruma mu voice note okirabye Kasipati Sorobi mumanyi bulungi tebanteeka mu safety tank tekisoboka anedda ate voice yeyo yagikusindikira ate kikyamu kyegyo prayingamu wano gwe prayinga voice Kasipati okubuusabuusa nebuusabuusa naye nga tebansiise mu kinnya banoonye negunde sefusi yagamba tewekkiririzaamu wali omwagazaaki
kwananga ebintu bye byasindikira wano nga waliwo gundi voice note wanje nina yaginsharingirako Sorobi naye nga oyina emivuo gy'omukozeeko soko gye playing akasente okalya buli kimu mbunga ndya sente kukyezaki voice note eri wano naye kanjireke ng'ejoganyo playing eyo nga ndya akasente oli manager wansasagge gwe era byabadde agamba naye tewekkiririzaamu twazizanyiseza Sorobi yali mutuufu ino kuno voice note ino wano nga mwali mwogera era nze waliwo enkubuliza mbadde kema nti okyakola naye kubanga n'olunaku lwe mwayawukana nze nalumanya voice note ngiinawo n'ebyabawukanya nze mbiina wano Sorobi saawukanako naye saayawukanako ne Sorobi agamba ampenge voice mpozi nga ina Sorobi why sokoleke akasente wakalyanga era nga kusasula emitwalo 5 buli kanaku bwe mwapanga kushunga akochayo ekyetaano yakochanga ekyetaano 5 nawe naye kati ate nkulimbe Sorobi wama oba wanje kyayo sente ate ekyesatu tasobola nawe Sorobi na soko playing voice no nga zina playing saga banteke mukinya mundeke bwana nabasi babo bwana tomulanga fekala go omuntu atukira okukola ebintu byatakoleka amanyo mayiga ali ne bali eri byatakoleka byebi ebintu ebitakoleka ngebyo ku Sodoma ngomanya amanyi gabalina naye kati problem gye tulina abakama bafa batukulembera waliwo engombe egenda mbaana baffe nenjogera kati ekutte ejjembe mbaana baffe abaana baffe waliwo ekintu ekibayingiramu nti kati abantu abasodoma bebafuga eggwanga lino tebagambwako era bwogamba ku Musodoma oba otunze bulamu kakati abantu abatukulembera baveeyo bakakkanye ku maloboozi ago kubanga ddala wekibanga kituufu nti gwe okwogera ku Musodoma otunda bulamu ng'ate bye bigenda n'embaana baffe kati olutalo lw'okugoba ekisi yagawa lwandika lubamu wadde nga Katonda waffe yagoba buli kimu era oyo gwe tusinza wakisa teyenkanika yatusaasira yatukubira amakubi watali makubira yatuwa obukuumi Client Beauty World batunda bizigo opposite Climax oba okulina na Stanbic Bank gwe mwana wa Katonda ali eyo ayagala okunyiriza olususu alina bimugabe ebisunde enkyakya awunya obubyandi yagadde okwerukamu okugejjamu oba okutoniwamu gende w'omukugu Dr. Clanet akuyambe tobeereyo ne weebwalabwala olw'okufaanana obubi oyina mbaga bagenda kuwasa naye buli kadde deeti ogyongezaayo otidde okwaŋŋaŋa abagenyi bo olw'enfaanana embi Client Beauty World byajjo solving ebyo ekizigo bakitabulira ddala ku mutindo okukyayinza okuba ogwakabi era oli mitala w'amayanja oba oli mwana wa wano buli wamu babitwala bakola delivery togenda kubafunamu buzibu bagamba client ye mukama waabwe asooka oba customer ye mukama waabwe bwe batabula ebizigo bino bakozesa chemical ezaffe sagana ziyita chemical bakozesa ebibala juice gwe batabulamu ebizigo bino bamukamulira ddala mbibala ebyaffe bino ebyawano so mplaying voice eri voice sijja playing olinda z'omuliro ajja kuzza kyemmanyi alina naye ng'ekiriwo ne mubuweereza waliwo n'omusajja bamuyitalaga Isaaka naye yalokose Alaga Isaaka bali omanyi era namulokosezza naye yalokose bonna ngenda mbaleeta mpula eri kato soko oleete 10 laga Isaaka soko omuleke kuba simusiyazi soko jjoli omuze muki soko tulakeko kimwoyo mutukuvu olone nagutandika omuledo nagutandika kutemwamulaba nga yeetonda ewa balamu naye kati ono Sorobi kati gwe kati yamuteekamu ekiwuka anti buli ogezaako okudda eri juke omwenge guno tugezeeko ovudde ku mwenge usanga kugamba ibanango banga okitegeera kati Sorobi oyo kati ate gwe nina olwanyisa ave ku 10 asooka ave ku 10 ne gavumenti weba yagala 10 oba asooka gye Sorobi kwani naye nga 10 talina buzibu saala waabwe saala ate mukyala muweereza amanyi okuyimba Katonda we yamuwa n'eddoboozi kintu ekyo kiba kyangu nnyo ebiseera bisitudde enkuuli naye tebigenda kusobola kubanga ekibuga kirambe ebibuga byayokyebwa lwa mwoyo ogwo tebugenda kutuwangula fe abakkiriza nkoola abasumba nkoola abakulembeze nkoola bakama baffe mu buli kiti obutasirika bana tulina abaana muli bazadde buli bwosirika Katonda agenda kukukuba omuggo ng'akireese mu baana bo obalabeko omwana wo mukwate lubona
nga bamutadde ku kaliya omusajja amuli waggulu ali mu kumusiyaga naye nga Katonda akusasula kiri bwe wasirika balina abaana ekirala oli munnamateeka abazadde balopa emisango gyabwe oli bamusiyaze ofutyanka amateeka Katonda agenda kukubonereza nga tonnafa akuba omwoyo olaba omwana gw'ozadde kuba wano buli muntu akolerera mwana we olaba omwana gw'ozadde ng'ekyoyo ekyo kimwambadde naye nga bodda mu kisenge ky'okukaaba akujjukiza obwenkanya bwe wamma bali abajja ku mmeeza yo nga banoonya obwenkanya Katonda yawa abakulembeze baffe amaanyi era nyongera okubajjukiza nti omukulembeze talina kulamuza buluvu talina kuba mu luvu alina kulamuza bwenkanya beera mu ofiisi awo wowangalira osavinge Katonda wo tosavinga bisenge leka ofiisi eyo gifuula wakaawo Katonda agikuteekamu kuweesa bwakabaka bw'ekitiibwa weewaawo nze nzikiriza nti gwalina pate naawe City Events awo ku Salama Road opposite ATM basobola kikolera bayina ebyuma bayina tenti oyagala kwanjulu oyagala kukyala oyagala mbaga oyagala disco house party menye kindeke joli muyimbi oyina show eri mu kisaawe eri wa City Events awo ku Salama Road opposite ATM church wayina okugenda omukugu Kampala ojja musanga oba ba secretary abenjawulo obagambe nti njagala eri base yenkananga lakisi obunene njagala okukozesa leero oba ntinitini oba yenkananga ekisuwa kino ekiri emabega obunene emizindalo gyonna egya buli kala bagiina lekera awo okutwala obunyenyenkule ku mukolo olwo nno gufe bakusekerere ti ate muzeeyiza edda akoza ati aleese wuufa ku mukolo gwa banne genda ku City Events buli kimu bakikolera nti tusiibula abantu mbasibula nambagamba obugamba obusembayo ku bisiyaga banaye tulwanyise nnyo ebisiyaga abaana bamwe bannange ensi egenze wala kati abantu boonoonese nnyo oba olina omwana wo bannange bakuyita batya mubuulire mukulize mu kyaki wabasumba abamu ndaba basumba abamu kibalidde oba nasazeewo nkole ekyaki sigenda kubba bubbi kasente era njagalayo ujja mu maaso ngenda kujja kuba njagala sondayoko kasente ebintu bingi ebyobutebe ebiki ebyo ngenda bambi kugamba mu maaso nakoze kyaki awo eryawo Salama Road Thanks bannanka tukusabire kyaki emifuuka kikolimu kubanga ebyakatonda bijjamu ebyo bijjamu omukisa oba ekikolimu naye nkukiririza Ranks nze nzikiriza nti gwe nkyukakyuka egyo weetaaga era nzikiriza nti gwe kifaananyi ekyo ky'olina mu bwongo gwasobola okukisiiga n'okiterawo abalala omwana w'eggwanga Katonda amuwa omukisa twebaza abatukulembera twebaza abatuteekerateekera amateeka n'abakateeka mu buwandiike twebaza ensi yaffe ennungi eno etukuzizza n'ettaka eritukuzizza erituwadde emmere n'ebala byonna tubyebaliza wamu wadde nga emimu egimu gye tukozesa okubyebaza era gye tukozesa okwongera okubisaba ebyo byonna byongere okunyiikiza erinnya Yesu erinnya Katonda mu bulamu bw'abaana baffe kubanga n'ettaka lyogera kulawuna n'ensi yange mweraba yowe taakuve